Guys, Fifi the Queen mukyala Nsubuga wano Nabbanja mu Kabira. Yenzo musajja kwata asonda president w'abakoowu ate era nga nze omukadde w'ekkanisa. Kakati zino ensonga ziri serious. Shamim Malende, this is very wrong timing okubanga olimu eno saga. Zino post zitandise okuvaayo ate biki ziri mu wrong timing. That's the truth. Okyalina okulwanira kaadi teweetaaga pressure ndala. Okitegeera. Ekyokubiri, Shamim Malende kino kya buntu. Watandika okunoonya akalulu n'omusajja oyo mwenna nga mutambuza bigere. Ojjukira twali Bbunga ku petrol station mwe mwansanga n'omusajja oyo. Bw'abanga yasaba obumotoka bubiri ng'ate agamba naye yali aguze TX ye n'agamba omukyala engeri gy'ansinga ku level agitambuliremu nze ntambuliremu yiye. Bumotoka bubiri bulekera omusajja. Mbalabye abakazi wano nga muvuma gaayo oyo naye temumuvuma. Nga bwe tukayanirako abakyala nga abasajja babagoba oba nga baawukana nammwe nga babaleka ku zero. N'omusajja ono afune justice. Just gwe muweze emmotoka ebbiri z'asaba. Okitegeera. Zimuwe. Weeyongereyo n'obulamu naye yeeyongereyo. Kati bino mugenda okudda mu mawulire wano mweyuze tebigenda bakolera. Secondly, mwade mulina okutuula n'abantu bammwe abakulu oba ab'amadiini. Ezo ensonga ne muzisootingireeyo. Buno obudde bubi nnyo okubanga ettaawo lyo ligenda ku search stain eryeru. Kubanga politics liba ttaawo lyeru. Kino osobola okisolovinga mangu nnyo ne kivaawo ne tukijja mu ddiiro. Guy muleke ne motoka ebbiri naye akuddiza accounts zo nga bw'ozaagala. I mean, it's a win-win situation. Wali naye nga mutambuza bigere, whatever bye mukoze tukkiriza abaddewo. Bw'abanga ssente talina emotional support, amagezi ge muzzenga muwaŋŋana nga bwe mugamba tukole kino tukole kiri, that is also contribution. Let the guy go with those two cars. I mean, it is an old super custom and not even, yeah, and an old this Kawundo car. Guy muleke. He is worth it. He is worth it. Okitegeera. Kwa kati ekinaddako balete message bwenno bamwayenda tetumanyi oli aleete biri ate naawe oleete. Yo, this is a problem ennyangu y'okusolovinga. Believe me. Guy atwale emmotoka ebbiri. Don't provoke the guy. Ne guy abeera ebibyo akola ebibye era naye takuprovokinga. Ofokasinga ekkalulu. Olina pressure y'akalulu ate otandika okweraliikirira pressure ya biki ebinaateebwa. Onooba oli awo nga ne nudes bazita, you know. Guy muleke. Obadde naye bino tebiriko nagamba smart wire. You've been with this guy. Obadde ng'olwala nga tumulaba mu kamera wooli waali. Abadde nga driver wo, abadde nga kiwo like kuva mu ntandikwa. So value this man. Actually weetaaga okwatayo ne ku ssente enkalu omuwe. Abakazi bulekera okubeera selfish. Nga tugamba mukazi yekaya alina okuweebwa nga yawukanye n'omusajja muwe. Kubanga this guy mwatandika mwenna muli temulina mukoze bye mukoze wadde nga gw'oli mu position nene naye abaddewo. Support y'omusajja osobola okukkiriza nti ebaddewo. Ogenda mu malwaliro bambi abeerawo. Obeera wano abeerawo okitegeera. Muleke emmotoka ebbiri azitwale. Ate what is super custom and you know. Kati wano ababigere bagenda kujja bayombe. Gwe Fifi nze mmanyi bbeeyi y'amamotoka and brands. So temweyogeza wano ebintu by'ekisiru. Bino bye twogera bintu bya buvunaanyizibwa. Shamim tolina budde ogenda mu kalulu. Oyina competitor wo mukyalina okwetwala. Teweetaaga muzannyo mulala gwonna gukustressinga. Guy muwe motoka ebbiri. Value his time. Abaddewo mu struggle yo. Watambulanga naye ku bigere ekyo nange nkiwaako obujulizi. Watambulanga naye ku bigere nga munoonya akalulu. Okitegeera kati muleka agende n'ekyo. Agende nawe okwata agago. Okwawukana kya buntu mwawukana mba muya temukyasobola abeera wamu. Naye mulekereze emmotoka ebbiri. Okitegeera. Era naye sebo time yagiwesinga kubanga singa teyali kuggwe nti anoonya akalulu olwala yabeerawo singa naye alina kyeyeegasseeko ng'omuntu. Yali netteeka lye baagambye mbu eriwa abaagalana wadde cohabiting omukisa okugabana ebintu likola ddi. So let the guy be muwe ekyo muwe emmotoka ezo ebbiri because tasabye bulamu bwo. Amuwe emmotoka ezo ebbiri. Agende. Kati wamma sebo naawe gy'oli interview zimala. Toyongerako. Emala. Toyongerako tusaasire tuyambe. Toleeta birala. Okitegeera. Kwanga munange mu abantu abaasoma, abantu aba basuubiramu ebintu ebyo okweyisa mu ngeri y'enjawulo. Abantu aboogera oluzungu. That's why I always tell people oluzungu lulimi bulimi. Tekitegeeza nti omuntu aba ategeera nnyo kubanga alwogera. Bwe nkyogera ne bagamba njogera bubi. Naye nga ge mazima. Kubanga mu abantu abakulu ababiri bannamateeka abasomya abagundiivu okubanga muleeta zino ensonga ku social media, that is very wrong. Mwembi muli bakyamu.
Shamimu oyina family jova nono mvuka ina family jova muina abantu abakulu omuswalira be musobola otuula nabo ne babagonjoza ensonga naye nga Shamimu kwate motoka bbiri ziwo musajja akwate ku bulyo nawo oyongereyo obulamu byebyo kino kyo tukimale odde ku pressure ya card kuba opponent wonna nalabye akubisiza ebipande n'abipostinga kino kyo kitegeeza kyamaanyi nze nkubuulira yapostinze ebipande bye bingi bizibu nga muli alinga gamba kadi yagifunye dda oyina ebyokweraliikirirako bingi omukwano sooka oguzze wabbali byange naye ng'omusajja muwe emmotoka bbiri tasabye nnyo tasabye nnyo muwe emmotoka bbiri abaddewo obadde naye mu mbeera yo Shamimu that you know muwe otandika obulamu naye atandika obulamu kyangu nnyo ekyo awo wabi akazi bagenda gamba mwe abakazi abanaku bino mubiveemu nsonga siza abanaku ngenda gamba omusajja alina okuwa omukazi nedda relationship yabwe bagitandikira bonna bali bwe batyo okitegeera batandika tebalina so baba balina batuuse lwaki ku musajja tuba tukiriza omusajja awo omukazi n'omukazi aweeyo kuba omusajja abaddewo okitegeera amuweeke emotoka bbiri biggwe kati mwe bamaama nnamu tata nnamu nga yakusuula ebweru nga n'obugita bukuwadde toleeta nsonga zo mweno nsonga obuzibu mwe muleeta peyini yamwe ne mugiyingiza mu stories endala bino byabagagga mu biveemu byabamanyi mamotoka mutuleke tubiteeseeko okitegeera so Shamimu gayi muwe ekyo tukimale yes muwe ekyo tukimale otandika okufokasinga ku bikutwala maaso ne gayi naye afokasinge ku bimutwala maaso temuddamu kola interview mwenna buli omu ng'ayogera ku munne ye mwatuuse ddimu wano mwatuuka ddimu yo ani abadivisinze you people mwakoze ensobi mwembi first of all biki ebyo Shamimu kwate motoka bbiri w'omusajja agende kanve wano